Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandirizaako basebo ne banyabo amanya nedobozi nze Ibrahim Mukasa. Yonna gyosinzira okubanga otulaba nkwanirizaako nate olunaku olwaleero ku Extra Digest mugoba nsonga. It's a beautiful day. Eranga it's another special edition ya Extra Digest mugoba nsonga. Olwaleero luno tukyaliddeko omuyimbi RECHEAL NAMIIRO. Lili RECHEAL NAMIIRO RECHEAL NAMIIRO. Okay, tumchaliddeko RECHEAL NAMIIRO muyimbi atenga businesswoman as well. Tugenda kuba tutunuulira obulamu bwe byakola ne omulimu gwe gwa music mwe musinga okubanga mumutegeerera kitambula kitya era kiri kitya. Twegatteko mu mboozi yaffe olunaku olwaleero nga tulaba omuyimbi nga tutunuulira omututumufu RECHEAL NAMIIRO. Nja kusaba obuze ku balungi abatulaba nkwanirizaako ku show. Sansha nnyo kubeera wano. Manya nze RECHEAL NAMIIRO vale konkyaza mwana w'emmamba ombwadi. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Oli bulungi? Yeah. Okay, tukwanirizaako ku show era nga tujja kuba tutunulira ensonga mpitirivu nnyo. Tutebwamu ssente aba Roast Coffee Academy abasangibwa ku Alwada Mall Airport Road UAE nga batendeka ba baristas abakabi ate nga basangibwa ne Kampala wane najja nankumbi ku Stella awo wakati wa church yaba Advent ne Nyondo Club ojjo kubanga basanga ate nga gwe ayagala coffee machine bazitunda ayagala ya haya wezireza okupangisa nawe agirina nga yafa bazikola service at the end of the day ate yo Sun Cargo Shipping Company ejja kusabaliza mali okuva China paka Mombasa munaku 18 zokka buli kimu kitambule bulungi nnyo. Basangibwa ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza SF01 SF12 omwaliro ogwokubiri ojja okubanga obasanga. Tulina RECHEAL NAMIIRO muyimbi. Tujja kutandika first things first. Tujja kutandika ne issue ya lockdown nga omuyimbi nga performing artist ekuyisize etya era o surviving oti how do you survive? Ze bino binanga tebinaba kutuukawo. Already nali nagezaako okwesevingira some money. Era nga ninawo okudduuka lyange ng'omuntu. Yeah. So lisangibwawo munyonyo. Mbeerawo ne mpalapala nnyo obulamu anti byakuyiiya. Naye lockdown yo teyisizza bulungi yadde omuntu n'omu kabe muyimbi kabeere nga si muyimbi buli omu ayina engeri gyemunyizeemu. Yeah. So senonji nakatini. Okay. Yeah. So edduuka otunulira edduuka in terms of music online YouTube, iTunes, Spotify n'ebirala bangi nnyo tuwulira abayimbi nti mukola ssente ku online music wamwe akola ssente gwe tokola ssente ku online. Fenza ne manager twakatandika butandisa okufunamu. Naye nga emabega yonna tubaite tunabula ensonga content yabadde tannawera. Okay. Naye kati twatandisa era manager yangambye tuyina enjawulo. Waliwo enjawulo? Yeah. Musinga kukozesa mikutu ki gye mutunuulidde okugyamu akasente gya online? Tukozesa YouTube okusinga. YouTube okusinga? Yeah. Okay. Facebook si nnyo. Naye nga byebiri naye si nnyo bye tebinaleeta ssente. Okay. Nga government content abadde abulamu. Okay. Kati twafokasinze nnyo okuteekayo ku YouTube. Okay. Yeah. Olimba subscribers nga bameka ku YouTube? Nze nno sibamanyi. Kiswaza no swaza. Omanyi manager wange yanyambako ku bintu ebyo. Tomanyi nti nambulira nti kati tuli oli mitwalo ng'emeka? Tuli mitwalo kati 12. Ejaba subscribers? That is very good. Tuvezeze 12. Okay, Extra Digest mugoba nsonga tulina RECHEAL NAMIIRO. Luyimba ky'abantu kwe basinga okutegeerera? Ziri kati ennyimba 2, awululu n'ennyongera kwagala. Awululu mwaluyimba ne Henry. Yeah. Then Luli n'ennyongera kwagala. Lwange. It's a solo project. Yeah. Okay, njagala tutuwa akapera ka awululu ke tuba tusooka nako. Baby woba gwe ng'osanze omukyala atayomba gatalwana alinga nze
mazima oba onkyayira ki nafuna gwe namala ebyabasajja napowa oli kirabo nafuna ye kale lekaleka nkwefuge mbe kirumye banya obutwa entalo zonkulwanire zonna zonna nziwangule yagala nzenzekayi awululu lavu yange ululavu uluzi munange webale kuntegeera nawe awululu ibula nange nakutegeera baby akayimba ako kategeeza ki awululu kitegeeza ki kulula love nga yo tokyayina gwegamba nga gwe tokyayina nsonga lwaki ogikwata munno yalina ogikujjako wholesomely mubungi nga gwe kanyini kikususeeko. akayimba kano mwakafulumya mwaka ki? Twakafulumya 2019. katandika ddi okukola okutuuka mu bantu? Kandabe katwala emyezi 2 nikatandika okunyikira kubanga twakalabirawo mu mwezi gugatenakuwera yali weeks nga 2 netulaba nti wagenda kubaawo enjawulo twayingira omwezi nga wakajjirira twayingira ogwokubiri nga kiriya paka njagala okutumira ku mukwano gwange Henry Mwanje kwagala nnyo blood. Oluyimba lwani ku mwembi? Oluyimba sijja gamba nti lwange ate sijja gamba nti lwa Henry Mwanje kuba ffenna tulufunamu lwaffe ffenna. In terms of production ya audio video and promotion bw'oba ojjukira wateekamu what percentage? Okay, ffenna twateekamu 50-50. 50%. Olw'ensonga nti Mwanje we yangamba jja ntuyimba akayimba kano tukatereeze tukole bwe tuti nambuuza studio ki ne mugamba ajja kubeera JJ Brian. Ne tugende wa JJ Brian ne tukuba akayimba kati ng'aleeta abagita biki ffenna twakolera wamu paka ku video. Ziga ye yagikola era ne tukwatira wakati sente ezo. In terms of monetary value, income, okuyingiza, monetary generation, oluyimba olwo okuva lwe mwaluta ne lutambula mu bantu, radio, TV, n'ebivulu. Lukola mukola backtunes? Yeah, lukola. Naye Mwanje yabifunamu ebyo. Lwaki? Anti kati oluyimba emukola kolabo kisinziira. Kati nze manager wange yayagala agendeyo naye yasooka kwogera naye ne Mwanje kuba yaleeta that idea kati twaganya okubeera bamululu so kati ne tuteesa naye era twewaako ka percentage akatonotono muba bivuddemu. Eri gy'olina access mu biweebwayo bivudde mu luyimba olwo ngambe ssente lwakakuyingiriza ssente nga mmeka on what percentage okuba lemu alufulumya paka kati? Twali tuli baddufunamu nnyo singa covid teyajja kubajjukira lwali lwakakwata mu 20 batwalufulumya 2019 mu mwezi awo ogwokuna ogwokutaano nga lukyase jjukira ate ne tuyingira mu covid 2020 eyo nga tuloba twali tumutandika so ne byonoonika naye nga twali baddufunamu nnyo. Oluyimba kyogamba toluperforminga nga koko? Ndu performinga everywhere. Ndu performing era naye gyali aluperforminga eka nange ne performinga era wetwesanga wamu nga tukikuba. Tutunuulire mu bikaali oba mu bivvulu okwanjula n'embaga n'okukyala lusinga kukolawa? Oluyimba olwo sina weniza okuga nti lusinga wano kuba oluba okuluteekamu kebeere kirabu abantu bazina kabibeere bikaali bazina kabibeere wa oluyimbyeko mu kwanjula olina emikolo gy'oluyimbyeko? Nduyimbye edda lwe nalinga ntandisa ne kati we nafuna singo yange nembeera nga kati ntandisa mukule lusinze gwe kolawa ng'ogyeko abawagizi nti balunyumirwa nti olukubye wano newali ne balunyumira because of course nange ng'omuntu ndwagala but gwe ng'omuntu osinze ddu kozesaawa? Nsinze ddu kozesa mikolo. Bakuyitanga omugole ayagala mufulumiza kwa wululu n'okamuyimbira. On average wakafulumya abagole nga bameka ku luyimba olwo? Emigogo emeka egy'abagole oli nga mumeka bawera 15,000? 15,000 batogenza
nenga chamanyi Extra Digest mugoba nsonga tuli ne Rachel NAMIIRO muyimbi ate business woman. Yona gyosizira kubanga otulaba nkugamba nti tutunuulira of course abantu ab'enjawulo mu biti eby'enjawulo mu mirimu egy'enjawulo mu ggwanga Uganda. Era nga on this special episode we are having Rachel NAMIIRO, a performing artist. Tosobola tusigira kifaananyi nti oba bali bwe bati oba bali bwe bati. Nze kyemmanyi nti buli weekend nafunanga omukolo okutandika n'olwokutaano oluusi n'olwokuna nafunanga oluusi nga nfuna ebiri oluusi nga nfuna gumu mu lunaku kati nga weekend ngendo giwunzikanga mwana tutolina kyongamba yakedde okukola nga Katonda agemudde nga Katonda agemudde. So thank you so much. Tujja kuddayoko katini nnyonnyonnyo tutunuulire Rachel NAMIIRO yaani bamuzaala wa muwala waani yasomera wa yasoma ki? Okay. Rachel NAMIIRO mwana yeddira Mamba banzaala okurekayunga Kalagi era we banziika. Tata wange bamuyita Musoke Andrew gyali mulamu. Amina. Then mama wange bali bamuyita Bayega Kulda ne yafa kitalo nnyo. Senga wange bonna mboogera nasigaza abantu nga basatu mu bulamu bwange. Then nayo bakojja nakojja Dan waawo ebanda ninakojja Sekatawa owa Wenkokonjeru eba basinze okumbeera ne mama wange ow'Ekireka batambudde naawe mu bulamu. That is very good. Bambeeredde okusinga mukyala Saala Nakaye ambeereddewo nnyo ow'Ekireka. Wakulira wa? Nyonyola gye nkulidde nga wangi bannange nkulidde ntandike kumenya bwalo ku bwalo. Gwe wasinga okuwangaalira waaliwo? Nga nkuze sigamba nga nkuze kuwa era awo Kireka naye nga taata yali yazimba kyalwaja nga wetubeera then mama yafa buli kimu nekikola bwe kityo andi bantwalako mu kyalo Enkokonjeru nembeerayo omwaka gumu nandi mulalo ne banzijayo ne bandeeta ensangi yonna nga tulinayo ab'eŋŋanda nayo ninga eddalu liyitirivu eyo nayona gye nkugamba yona nasomerayoko ensangi nasomerayo bukayimale eri nensomerayo era bukayimale kati secondary nagisomera awo Kireka ku St. John ze bweyogerere secondary paka secondary senior 4 seyongereyo n'ensonga auditions za Daniel Igwe zaali zize ez'okuyimba ezaali ku dance plan nateete ne ku yes kati neŋŋamba nsooke ngende nkole sente nakola sente buli omu kyeyegomba kasi nali mbugumiziddwako ebisinga senior 4 ebibuuzo tebikyaliyo bagamba sibijjanga naye kyembalina nafuna 16 naye nga tobijjanga sibijjanga ejja biri ku St. John osubira bijja lubo bangamba ngenzo performing ne lwekyo kyangwa kimaliza kizo konze wawo time wengene okuba nga nzeetaaga nezo zitereke wange neziyiwamu amazzi nga ziteekera bikima nja kubikima nga time yakyetuuse baba waliwo omulimu gwenjagala okukola n'okwetagisa empapula. Okay, oyogedde ku kintu ddalu ebika by'eddalu bingi walina ddalu kikaaki? Eddalu eritakuba mayinja wabula eri omukwano mu bantu nga tokuba mayinja walina ddalu lya mukwano? Yes, nga just nga onagamba nti NAMIIRO ankinyonyola etya NAMIIRO ali bwati ne bwati bane simanyiza kunyonyola nga sirwana sirwana n'abantu banange nti oba nakubye muto munange oba nakoze ki naye nga naturally nze ng'omuntu ndi mulalu kanjogere bwentyo. Eddalu lyoyogerako lino erya abaana ab'obuwala okupala n'abalenzi? Nkunyumiza nate ebyange ebyo byo nga saabikola nga nsoma. Watandika ddi? Wefuge esoka tubeeyo ebyo saabikola munange. Watandika ddi? Okukola ki?
okupala n'abasajja n'abalenzi because abasajja buukuzi anti na kati ne kati sina yadde gwe napadde nakera nkyalinga bwe bantonda olinga avuddewo atidde okay Diana Farm abasangibwa ekololao plot 19 Mackenzie we bano nga bakola batunda fertilizers batunda organics batunda nga kwotadde ebizigo ebyabaami n'abakyala ate nga balina ne food supplements ezakabi eri omubiri gwo omwami n'omukyala yonna gy'osinziira era nga nkukubira omulanga nti wettanire products za Diana Farm tezina side effects and before even oba okuweya products zino basooka ne bakola kye bayita checkups ez'enjawulo about omubiri gwo n'embeera gy'olimu then ne bakuwa product gy'oba weetaaga era eri suitable for your health. So nkugamba these are natural products, no additives at all. So nkukubira omulanga wekwate products za Diana Farm. Ate gwe muna Uganda wangalire Uganda omwami n'omukyalo omuvubuka n'omulenzi nkukubira omulanga nti company erimu egenda okutwala ekkata okuba ekyeyo bagiyise Al Meridian Ventures Limited basangibwawo Ntinda nga wakava ku Hardware World. Bano abakutwala kuba kyeyo strictly kata era nkukubira omulanga nti kube namba z'essimu ezo obettanire buli kimu kitambule bulungi nnyo bekwate okwewala abafere kube namba z'essimu ezo ate tebalina nsindala gye bakwasaganya okujjako between Uganda and Qatar. So ye Al Meridian Ventures Limited tuline RECHEAL NAMIIRO. Okay. Bo akalango akali kalanga auditions za New Eagles kakusanga wa wakawulira otya? Nali ndi mu vacation. Mami wange nangamba olabye mpulidde lutaya ngaalanga oba agenda kuleeta abayimbi engeri bali bayawukana. Konze oba ndowooza simanyi birinza okuba biri nangamba RECHEAL nkimanyi osobola okuyimba konze yabe nsobola yugenze kuvadda nga nekkiririzaamu kuva mu buto bwange. That is good. So olunaku nzijukira lwe nasooka okujja najja n'omwami gwe bayita Aizon T. Yandeetera na ku boda twajja naye babiri. Omuyimbi Aizon T. Dance floor. Yes. Nga tujja naye ku dance floor. Twali ku boda. Nandeeta nangamba kati nkutuusizza nze sikumanyi. Ye yakujjawa? Waffe ekireka kubanga naye yaliwo ekireka. Okay. Nangamba nze nkutuusizza kati sikumanyi. Naawe tokola ki? Talenti yo yeekuyisa wano. Tonekwasa nze nkoze ogwange nkuleese konze nange sijja kuswaza katwali abaana 2,000 mu ntandikwa aba 15 twali 15 ne tusigale 2,000 then ne tugenda nga tukka olunaku lwenzijukira lwe nasemba okuva ewaka nagamba mami oyo gyembeera gyenali mbeera ne mugamba nno ngenda kusinga nenjagala nfunireyo akateeteeyi nga ne mbasimbye bulungi kabakube banzikirize nkoleki pitewo kati mu kusala empaka twali tusimbye line abaana be gamba mu ntandikwa abaana be basooka baali 3 nga bandi maaso ne babagamba mbu bato jukira nange ebiseera byo nali muto ne babagamba gwe genda nawe kati nga nze nzirako nenze neŋŋamba yadde bo bayinza olanga nze omuto naye nze nina kye niyinza obbalaga nti ndi mukulu neninya ku stage nenyimba akayimba ka Tone. Tone yani? Kajuanita kawalya naye bakayita Tone. Okay. Nenkayimba yukira kayimba kenakolanga practice kenakolanga ekitegeera kati natuuka okayimba nga siina wenkanka nanga nkekakasa nga walukwata bukusu ngera n'omukyala nnyiniro waali era yomukyala nangamba nkwagadde nnyo okayimbye bulungi nnyo konze kyekyo katwagenda ogenda mu semifinal ne bankwasa Mami Irene ne Pademani ate omunzijukiramu abantu twalimu nze ne Sasha babalala baani simanyi tobajjukira kati ne tujja ku final
toyinza nakukikiriza nti nze yasinga olwo nsinga ntya gwe wasinga mu mpaka ezo zonna nze nasinga naye nsinga ntya nsinga mu kuba nti akayimba kaali kange kuba olwo nayimba kange nenzija mu finals wayimba original composition nayimba kange then nenkakolerako ka performance banga ne training ewaka ng'eddoboozi si lyali awo banga ly'eddoboozi nali akaloboozi nakakyali kawana bato nga neetaaga okulikola obulungi so kyampisaawo kyenayinza okwogera ekyampisaawo kaali ka performance naye ate nensinga abaali bayimba obulungi ate ekiteeteeyi kyo olugoye lwo kati olwo olugoye kaali ka green nga kankwata bulungi nga kalungi nga wenyenya akabina bwenti bafaani tebasigala oluyimba mu kulaba okukwo lwa contributing out percentage to your success olwange oluyimba lwo original composition ya contributing a percentage ebitundu nga bimeka byali ebitundu nga 7 ku buli 10 ku buli 10 olugoye luno lwazanya bitundu bimeka ku buwanguzi bwo ja kubeera 20 ekyo 8 olwe 10 10 lyo ne balimpanga bandabye nga nina ability esobola okukola ekintu mu kulaba okukwo lwaki walina okufuna olugoye olukukwata onyenya akabina ng'ovudde ne kukyokuba nti lwali lunkwata longa lwo nali njagala kagoye nga butuufu omanyi appearance yo gy'osoose okulaga omuntu nga wakatuuka bwoti esobola okuweesa max you know kati nabagamba abeeka nti nze njagala akagoye nga kasobola nako okuzannyawo kitegeera so nako kazannyawo kakola extra digest mugoba nsonga kwe tuli ne Rachel NAMIIRO so bw'oyita mu wawangula ki wafuna ki tewaliwo bya birabo wabula byali kyakuyitamu kubeera mu group ya The New Eagles so wayingira ekibiina ne bakusayininga endagaano yo yali eri mu buwaayo ki tebatusayiningirawo twasooka ne tukola emyaka 2 nga tetuli signed up so olwo nga mukolera kukukaanya ki nga tukola bukozi nga onagamba nti ndi member of The New Eagles okitegeera muzeeyi teyasooka tuweerawo contract n'atutendeka n'atubuulira ki kye tulina okukola twali tusula eri bayitayo kyebusaabala wali house yaffe ya The New Eagles naye mu baana abasooka okuperforminga ku show ze twasooka twalina shaana mu ezo mu 2 naye abasooka okuperforminga nali nawaka ne mami ayiri nankubira nangamba Rachel mami asobola okukkiriza kuba nze yali asingamu obuto nangamba mami asobola okukkiriza okujja okuyimba kogwe konza asobola jukira nali sinana kumugamba ko nti mama ngenda kolaki kuyimba mama ali mugamba mami katolaba ekiriwo muli muguyingiddewo batukiriza batukiriza tugenda kuyimba nzani asoose kubeera ku stage sibirabanganako atwala omukyala Harriet Kisakye abo ba Mami Titi Chris Evans bali bangi kati wenave waka ne tugenda tuyimbe twatandikira mu safari twatandikira eyo Jeza nzijukira nawo olw'emityana yes kati gundi zonna nga tuzikuba toyongerayo maaso kati onako nasooka olinya ku stage sinze yasookawo wasookawo Mwanje Henry Mwanje nekuddako Sasha nenga bano nga tebasanyusiza abantu bebanyiivu oba tebanyumiddwa bano bye bayimbi jukira ffenna twali tetunafuna mannya ffenna twakatandika nene ngamba lwaki abantu bano tebasanyuse bano bayimbye bubi nga muli nkyebuuza nene ngamba kankozesa akantu kange nakolako nga ndi mu audition nga nzina biki ndabo baaliwo omukisa oguyinza okusanyusa era waddamu noyambala akateteeyi kali awo ate nali nfunyeyoko ku bugoye obulala kane ngamba kandabe oba ddala abantu bwe n'abanyenyezaamu akatintini bananyumirwa nga bakuba oluyimba lwange bali baluyita na fire sirutanga lukyaliyo sirukolanga
nenzija you set me on fire nenenyola lwa luzungu kale just yako kasoka intro akoluzungu yes koluzungu kati nenkolerako obukolomoni ng'abantu ndaba mbasika ng'abantu balaso okumpa attention abantu nensoka nyenyamukawo kati nikonze kati bano mbayina kati kantandika ekiyinza okubanyumira nenyenya nze gwolaba wano navayo ku stage nga banfuye ne ssente zaali mmeka kyenzijjukira gyali emitwalo nga 3 oba n'ebinusunusu ebyagwamu sibijjukira nengamba yali first performance yo yes okay fast forward njagala tutunuulire wano wonna nga mukola for the 2 years without a contract mwali musasulwa mutya era ddi lwokoze lwe bakuwa sente zo baba wanga sente meka basooka tuwanga emitwalo ebiri pasho naye nga lwa bafuna ogumu ekitundu nga kidependinga kyekyakufuula wenjawulo okufuna emitwalo ebiri kisooka nze fane oba nkyogere ntya nina omukisa gwange kankyogere bwe ntyo ani yasasulanga muzeeyi Lutaaya yatuwanga so gwe we yakuwa ebiri yakuwa nsonga ki lwaki akuwadde ebiri of course n'ebiri lwakuba nti mukadde ako zaalinga nnyingi naye size zaalinga sente ez'okusasula omuntu kankyogere bwe ntyo naye olw'okuba nti at that time ate sinze zekka yali afuna ebiri twalinga bana netugenda nga tuli nyampola baani abafunanga ebiri Betina nze Sasha ne nani awo Giovanni webatyo netwalinga bano babasatu kyekyafuula mu abakyalo oba abawala okuba nti muli bankizo nnyo ku balenzi okufuna essente emitwalo ebiri mukulaba okukwo bw'oba ojjukira tekimmanyi nti buli omu basinziiranga ku ngeri gye yapafomingangamu ku stage webityo ebyasookanga kubanga atuka time Betina we bamuwa ennyimba zaalinga 3 n'alinnya ssente n'agenda ku mitwalo 5 Sasha naye n'agoberera nekuddako Giovanni nekuddako Mwanje oluggo tonaba kuva ku ebiri kyali ku ebiri kati nze nkulaga nti omukisa gw'amaanyi nnyo oguvangako nva ku ebiri ngenda kwena naye nga nange sirina luyimba ngenda kwena nva kwena bantadde ku 7 nsanzeyo nwe Mwanje fenna katuli ku 7 nwe Mwanje olwo baali bambuse bali ku 7 ng'ate bali ku 10 bali abasatu benkugambye Sasha Betina nani ne Giovanni bali ku 10 kuba bawezezaawo ennyimba webakutera ku mitwalo 7 wali olina ennyimba mmeka naye nina kawululu kokka ogateeko jasi zino kyekyakufuula owenjawulo amaanyi gavawa n'enkizo okugwambuka paka ku mitwalo 7 nga tolina luyimba nga tolina music anje kugamba nze simanyi wabula nange njogerera ku mukisa nti nagenda nenninya nempita ne ku bannange kuba nayita ne ku Mwanje ye Mwanje yasigala ku 7 ng'era ndi kwa wululu nasigala ku 7 bandi nga mzee yangamba gwe tukulinyisizza kati ugenze ku 10 yakikugambirawo ekyo twali banange twali eno bayitayo batya Kayunga twali Kayunga show waliwo show gye nakole Kayunga yali amaanyi nnyo mayi muzeeyi waffe yasiimanga kati wasiima ng'ajja kugamba kati mpayo wiiki emu kati wiiki eyo olina okugirwana ennyo osigale ng'okola ekyo ekirungi bakwongereko so nze nali ndi awo yatumya na mwana si ye yaŋŋamba waliwo omulala bali bamita Joy yalinga communicating najja naŋŋamba NAMIIRO muzeeyi yagambye akuggyeko ku 7 akwongezza ku 10 mitwalo 10 era okyali ku luyimba lumu ndi ku lumu ono nyongera kwagala mu byo wano mu covid nayimbanga ngenderaayo Katambaala ne Awululu kati ng'oluyimba lwe bamanyi luli lumu ziri endala nga bazimanyi nga z'abantu mu mitima gyabwe sizitezaayo so ne bakwambuza paka ku mitwalo 10 buli show nga nfuna emitwalo 10 buli show buli omanyi waba osavinga osobola okutereka kati waba tosavinga era obola ate muli ssente zaamu yes bwekito bwe kyali okay aba Roast Coffee Academy bano batendeka baristas barista kigambo kya luzungu
waliwo abantu abatera okumbuuza barista barista kigambo kya luzungu. Bano bakola cappuccino, bakola African tea, bakola hot tea, bakola ebintu bingi nnyo. Barista akola ebintu bingi nnyo, but byonna byetoolera ku kimu, chai. Mu bumpimpi kye nnyinza okunnyonnyola. Bangi nnyo muze mubuuza barista kyeki. Make use of internet, make use of Google. So Roast Coffee Academy basanga ku Alwada Mola Airport Road UAE ujjo basanga, ate nga ne Kampala basangibwa najja nankumbi awo ku Stera wakati wa Nyondo Club ne church yaba Advent. Bano osobola okuba hiring ne bajja ku mukolo gwo ne bakufumbira kachai, pate, kwanjula, kuchala n'olumbe basobola okujja. Baby shower, bridal shower, ayagala coffee machine bazitunda, ayagala for hire bazirina, na wajirina nga yafa bajja kubanga bagikola service. Atenga yo Sun Cargo Shipping Company bajja kusabaliza mali okuva China paka Mombasa ku port. Then ayagadde ogiyisa mu plane oba mu nnyonyi, naawe bajja gitikka from China edukinge ku Entebbe International Airport. So beekwate buli kimu kitambule bulungi. Sun Cargo Shipping Company. Mwafuna di contract because the sente zaali za bigambo nga zijja naye nga tewaaliwo bulagaano bandagaano yonna eri mu buwandiike. Mwafuna di contracts? Bano twazifuna ddi bannange. Anti kati bala zo mwazifuna? Contract twazifuna tuzisayininga. Nga za bbanga ki? Nga za myaka 7. Myaka 7 bazi zali backdated oba batandikirawo immediately we mwazifunira? Batandikirawo. Tezaliko date za mabega? Yes, bili byo bali tebabili. So 7 years mu contract mwali mu stipulation eraga nti oyinofuna sente bweziri? Mwalimu nga buli mwaka bakwongerako $1,000. So tutunulire the day of signing, rumwa signing zali ku sente meka? Eyo yali ku sente meka? Nali nkyafuna $4,000. Mu contract ate bazisala? Jukira bino byenjogeddera kuba mbyanguyiza. Naye kufuna $10,000 twali mu contract. Ontegedde. Before contract wali ofuna sente meka? Je njogera ebiri. Contract bwe yajja. Contract we yatandika wepa waitawo weekend ne bampa $4,000. Mu contract mwali mu sente meka? Tebateeka nti NAMIIRO jafuna nga sente. Temwali mu sente? Wabula yagamba nga buli mwaka nkwongerako $1,000. Mwali mu kati nga bongera ku mmeka ezo? Kuzobadde ofuna gobozimanyi. Kubanga twagezaako okugamba muzeeyi atuwe contract ezo tuzitwale tuzisome. Teyatuwa lukusolo. Naye nga omukono mwateekako? Kati ne twagala byali biconfusinga nnyo nno. Basaana byogera mu kamera era tubireke. Okusigaza olugaana n'omukwano gwenne eri muzeeyi Lutaaya. Tuleke contract. Tuchoino mmanya twasayininga byonna nga ebyatambula ebito ebyatambula. Okay, contract tujja kugireka, tujja kuleka obuwaayiro. It is very fine. Nga bw'osazeewo. But tetusobola kuleka kintu kya contract nga tetutunuulidde. Emyaka 7 gyo gyaggwako? Emyaka 7 tegyaggwako. Mwatambuzaako emeka? Kyemmanyi twatambuzaako 4. Myaka 4. Contract ezo zibamu obuwaayiro obugamba nti kummwe ababiri agikuwadde ne gwe bagiwadde bwe wanaabaawo obutali bumativu oli alina eddembe erifuluma. Akawaayiro ako tekaalimu. Contract era kubaako akawaayiro akalala akagamba nti singa ng'omuntu aba agivvodde oba n'agityoboola oluuyi olumu lusobola okuddukira mu mbuga z'amateeka. Ako kaalimu. Kagobererwa? Teri n'omu yakagoberera. Mwenna mwakaleka nagalaale. Kebere ku ye waffe. Anti kati muzeeyi yalaba bajjukira abaana bayanguwa okuvaamu. Okuvaamu kwa mirundi ebiri. Waliwo okuvaamu okw'okususunuka okukula n'okuvaamu okwabulira. Kuvaamu kikoyogerako? Baviiramu ddala okwabulira. Quitting mu Luzungu. Thank you. Okay. Ne bavaamu ne bakita.
kati ffe twali tumanyi tusobola okubaako engeri gye tukisigala nga tukipamba nampolampola twasigala mundowooza abaana nga babiri abaali basigadde ku contract gwe nani Aida Mugo ya mumanyi nze ne Bettina Namukasa bantu nga basatu nga bali bonna bagenda Mukatuliki wange oyo ali ku kibannange jali taina tabu ndudde muwuliza kakati so emyaka tejja ggwayo 7 mwatambuzaako emyaka 4 ekine twatambuza 5 kuba twakola anniversary nga tuwezezza emyaka 5 ya njijjukira nagiriko so yabagoba yabawummuza yabata mwamuviira kyali ki kyemmanyi nti abaagenda bo baagenda katutunulemu abaali basigaddeyo kati ffe abaali basigaddeyo covid ye yatukwata nti twali tetukyakola neffe buli show yonna yategekebwanga muzairuta nti other new egos twalingayo oba okitegeera twalingayo nze yadde nga nna manager wange neera nga manager mugamba tulina show nogenda no performinga then nangamba kale oba olina show nange nneeno show gyenkutte katugenda kukola bwetu ne bwetu tusokere wamuzeeyi tujje mu bintu bya contracts naddala ezammwe eza music mubeeramu obuwaayiro nti ono muyimbi tunaamukolera videos bweziti omuwendo bwe guti temwalimu ekyo wabula kyalimu kyali kigamba nti omuyimbi wayimba oluyimba mulina okubaamu logo akabonero yes eyather new egos either mu ddoboozi oba mu kifaananyi kirungi nnyo ekyo ate nga newe tuba nga si ffe tulukoze the new egos nga si ffe tulukoze kasita obeera nga gwe omuyimbi oli wa new egos yes nkitegeera bulungi kati abaana batandika nga okukola music nga taliimu ebyo obwo buba bubbi obwo bunnanfuusi era abo toboogera ku kamera amannya ago togaalo naye obwo bunnanfuusi sinza kubyogera katayimu neetuuka nga kale muzeeyi tayagala nnyo kunyigiriza kuba abaana ye yabatandikawo yabafudde singa yali mulala yali basibye bwe mbanze nange mbasiba naye lutaaya musajja wa mutima mulungi yabali abataddemu sente zaabwe naye nga talina kyeyabafunyemu oba ontegeera kati time netuuka nagamba sijja kulwana n'abaana bandi muntu mukulu bandaba batya nga noona n'omwana kambaleke bakole ki bagende era bonna abagenda ne bagenda naye nga bamunyaze subira nti mwamulabako mukamera bananga abaana bangeeze okkiriza nti banno banyaga honorable lutaaya nze simanyi ebintu bya music bino biraba ndeka oba tolabawo kabonero kakunyaga muntu yenna no buli waaba kutaddemu sente ze bakirungi kale lwakuba nti omuntu woba okola ebirungi ate oba tolina kusuubira bingi kubanga oyo gwebisuubiramu oluusi si abikuwa mukama ayinza okuyisiza kutemere kati yafuuse honorable kati bamutemedde ekkuba eddala ku lw'omutima gwe gwe yakola ogw'okuyamba ebityo kakati njagala tutunuulire issue y'okuba nti mwavaayo mu new egos of course mu bulungi more especially kati gwe tuli naye mu bulungi wasigala okola era oli ntaki nabo siba guli thank you bw'oba ojjukira okuva Aizon Tiro yakuvuga ku boda yakutwala wano Nateete yakuleta ku Bati Valley yandeta Nateete nga byakatanga dance floor Nateete mabega w'ekizimbe kya Samona bw'oba ojjukira okuva ku olwo paka lwatuuka okwabulira ekibiina kya the new egos olowooza lutaaya ne mukyala we baali bakutaddemu sente meka gwe nga gwe tusigire busigizi kifaananyi lwafule olowooza baali bakutaddemu sente meka naye baba baali tebantaddemu sente naye bandaga ekyokukola ne banyanjula mu nsi okitegeera banze teri yali amumanyi no twagala kumanya in monetary terms olowooza baali bakutaddemu sente meka genda kwogera muwendo gwa sente naye nga mu mutima okimanyi yes omwendo tojja gwatula naye ogumanyi ngumanyi thank you ekyo tukireka webale nnyo gwe mukulaba okuko ebbanga lyewamala nabo okutuuka okuvaayo wali obakoledde sente meka zenga nze sijja gamba nti nali nkoze sente eziri awo eziva mu RECHEAL NAMIIRO wabula engeri gye twali tiimu twasobolanga okuleeta sente mwali mubakoledde sente meka mwenna abaana simanyi muwendo
sizimanyi naye nga mwalimu milioni nga gwe kyolina omanya ebula twala mpola kyolina omanya nti kasita bateekangawo the new eagles abantu beesunganga okujja okulaba ku baana abato abayimba. Okay, tuteeke ku minzaani. Omanye ebintu bya ssente bino abantu bawuliriza nnyo mu bintu bya ssente because ffenna ku nsi kuno ng'ogyeko okusinza Katonda ekiddako ssente. Ngeri gye ndabye ssente sikyalina mululu gwa ssente. Ng'ogyeko okusinza Katonda ekiddako ku nsi kati ssente teri kirala. Era Katonda bw'avaako bw'ati ne tumala okusinza Katonda bwe tonyumya naawe ssente kubanga abakyala baagala ssente abaami baagala ssente gwe okulabika bw'oti ssente. So abalala baagala kumanya essente Honorable Geoffrey Rutaaya ow'Ekakuuto ne mukyala we ow'Engabi Irene Namatovu essente ze baabateekamu ne ze mwakola ziriwo ezisinga ku zinne waazo. Ze baabateekamu ne ze mwabakolera ziriwo ezisinga ku zinne waazo oba zenkana oba tezenkana era ziriwo ezisuka ku zinne waazo. Kyenjo gamba nti ze baatuteekamu kuba batuteekamu obudde obwongo omanyi gwe kye bayita okufumba omuyimbi from grass. Nze simanyi era ze baabateekamu nnyingi ku ze baabajjamu era kisobola okuba kubajjukira baali balina otufuniramu ate ebintu ebyakolera. How are you people going to compensate for their money? Simanyi abula kyemmanyi nti singa tuba tufunye omukisa ne batuta abakomawo bajja kudda tusobole okuba nga tubaako engeri naffe gye tumubeererawo mu ngeri yaffe wabula simanyi kubanga okusasula omuntu tekiriyo. Okay, tutunulire solo career watandika obulamu ng'omuyimbi solo career nga toyi attached to any group. Yeah. Lwaki tewafuna group ndala? Lwaki wasalawo osigale bwomu? Nze ng'olesa frigo. Teri group ndala eyinza kunzija wentudde. Bazze zibadde nga nnya. Nga bakwogereza. Yes. Ngera ne contract waliwo contract gye bandeetera maaso gange ne mbagamba nina management nina manager mbagamba nina manager wange Ivan nvudde naye wala tumaze emyaka gyaffe 5 tunyigagana kuba ebyo tebiggwawo okitegeera kati siyinza kumuvaamu wano wentuuse nenkeera ku makya netambula neŋŋenda nenzifuna contract ewalala nensayininga netandika okuwomerwa ssente naye ng'entuuyo zaffe ze tutwewubye ku booda nga n'omukolo oluusi mutambulira ku booda nemugenda nemugukola nemudda tolina kyovaako okitegeera ibula mpise ku ssaawa bwe ziti nina okujja jamu mungi ebyo ebimotoka netubireka netuzungira ku booda so contract zonna oba omuntu yenna agamba nti yeetagala ekyo namira musayininge otunulidde Afrigo yokka olina ebisaanizo ebigenda mu Afrigo Rachel? Of course. Byebiriwo ebyo byoba omenyera munnayuganda atulaba omuntu wenna ng'okkiririzaamu ng'omanyi okuyimba kasita oba ng'omanyi okuyimba ekyo kyo kya buzaale wange I know how to perform nakyo kya buzaale wange. Oli ku bisaanizo omenya kati ebyo bibiri okwekkiririzaamu kimu self esteem okuyimba ekisaanizo ekyokusatu performance good ekyokuna ndi mulungi nsobola okulagika mu bantu nga bantu ekyokutaano lwaki mmenya bingi okusinga kaawo tukomaawo tutunulire when it comes to discipline do you think you have discipline? No. Esobola okusobozesa okubeera mu Afrigo? Anti kati olaba abakulu olina okubawa ekitiibwa jjukira abo bantu bakulu kati lwekyo bagamba nti lwe tulina shegindi ate bo kyemmanyi bakolera mu gurupu tewabaawo ebyo era woba ogenda ng'olina she walala osooka kusaba muntu avunaanyizibwa kugundi eyo. Ekigambo discipline kinene nnyo. Okitegeera otya ggwe? Discipline nkitegeera nti kyekintu olaba niza okunyonnyola nti okuyisaamu omuntu amaaso oba okoze indiscipline. Good. Okwesoma. Good. Obutawa muntu kitiibwa. Good. Okwefuula ow'akabi. Good. Okwemanya. Good. Okay, njala tutunulire
On several occasions waliwo ebintu ebize bikutuukako oba obikola oba bikutuukako sorry case in point skati wata skati oba yakutuka oba yatipulukuka ng'oli busaabala bw'otunuulira ekikolwa ekyo n'enkola y'emirimu gya frigo musobola okukwatagana eri yali mistake kyensuubira nti buli muntu by time kiba kisobola okutuuka ekyo kimu ekyokubiri bukedde ku makya bazze okusapurayizinga gye muvuddeko wano bakubuuza erinnya ly'omusajja oyogedde erinnya lya mwami mulala kinemesa kuyimba mukyalina frigo rekyo nga lwaki mba sigirimu anti kati ffe tukuze tumanyi Joan Takawalya baawe mwami muganga tukuze tumanyi omukyala Rachel Magola bla 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 tukuze tumanyi omwami bla bla bwe okyegera kati olwaleero luno muyimbi wa frigo bukedde ku makya bazze okumusapurayizinga yani Rachel NAMIIRO eyimba akayimba kakuba nnyonnyonnyo afrigo buli lwebeera egindi omwami gundi nti Paulo ate omwami Peter n'agamba ibula awo sinafumbirwako ekyo kimanyi sinaba kubalaga ku musajja nti baneewuuno ontegedde ali tutunuulira omusingi gwa frigo n'enkola yayo nange ndi mu kutunuulira musingi ogwo chansi zijja mu bulamu bwo ngakuba si kirungi kuzisuulirira ba kirungi n'ozikozesa ka chansi eyo weba yajja ate olusi teba yo ekyandeetere oba ekyankuumisa empisa butayomba na muwala oli oyo bamuyitaani Shifa yes butayomba naye butayasa mmotoka kubanga byonna nali mbisobola babirese wange engeri gye ndi omupangulu kufumba saagala kumanya binnemye ate era obizeeyo oba ontegeera naye nakuuma omuntu bulamuze ziri empisa z'oyogera empisa zijjulamu ebintu bingi ebyo nabyo bintwalayo nnyo nnyo kubanga kati gwe kino ekintu ky'okuteeba omulala atali mutuufu kitegeeza ki bw'oba ggwe ekyokuteeba atali mutuufu nze nga nze essaawa eno kati nafunye gwe nsalawo tokyaddamu kuteeba mukyamu luli eri abajja baali tebeetegese nabo nga ate gwe wali mwetegefu akadde ako nali sinafuna muntu ne kati namufunye kati era gwe n'oddamu n'ombuuza nti owaayo omwami yaani anseeba ku lupapula naye sigaye nti mumbuuza era sijja mukubuuza kaakati ekintu ky'okuteeba omukyamu gwe wateeba n'omutuufu gwe waleka baayisibwa batya ababiri bano nomanyi nti omuntu gwe nateeba ye mutuufu era gwe ndi naye kati bikwati byakyukirawa anti kati oyo omwami David namala emyezi 7 nga simuwuliza kuba kwali kwekyanga kwaffe ffe twamanya gye byaggwera nemmala emyezi 7 nga simunyega nga neetanyega nga twawukanye nga n'enamba ze sikyaziina mu simu yange mba ndi awo nga Shifa nkubira angamba lwekyo oliriddawa mbadde nina kapate wano ke nina naye kakusande njagala tukayimbe naye tujja kubeera mu kikomera biki security ejja kubaawo konze tebaaba abantu bangi biki nga nti ebintu by'okutukubira mu covid lockdown ko ya abula lwekyo akyogenda okukola ndagirira wooli nzijja tuteese kasente oba si kyo nkuleetereko ne ka deposit konze mu lockdown eno omuntu akuleetera y'ataano aba akoze then ne mulagirira era nga ne mugandi wano ku dduuka we bati nawe bati jangu nsange najja ngenda olangaze ne bakameramaani baani bonna okitegeera batandika okukwata ndoza abakyalina eri across nali nkyalina eri munda era najja nga abuuza NAMIIRO ali wano biki nantuukako ngenda olaba nga alina ebimuli sima alina biki enakutte biki enakutte mama keeki nga tebakuwa navudde kusooka kunnyonnyoka ati owaayo bino biki okitegeera nalaba nange biyinza okunyumira nembirekerayo n'onyumirwa omukolo nenyumirwa omukolo bagutwale mu maaso wabula mba ndi awo nga bagamba teeba konzi oyo Godfrey
kifo kya David ate David nze nga nkyalina obudde obumutegeera nti yoyo myezi 7 nga sinyumya naye maye omuntu w'omuta ate tomunoonyerezaako muleke akole ebibye nawe okole biki so gwe wateeba ssaawa eyo yali mu cockpit ng'avuga ekintu gwe wateeba ono w'emyezi 7 n'osuula eri ate emyezi 7 nali setwenyega kitegeeza in that period ndi wadde mbofuna omuntu omulala ebintu byali byani bye baleeta byali bya David ow'emyezi 7 egyayita biri wabbyo nasigazaako keeki nagirya nenjibalawo n'emikwano gyange ntugirya ebimuli mbirina naye kati byawota yali aleese ekinaki yali aleese emmotoka kika ki kawundo ekirala ng'aleese akaweta yeeno gy'olina eri no ya bbeeyi naawe ng'aleese akaweta tunfuniraako close up ya empetero tulabe efaananiddemu tesanguka yadde tesanguka golodie eya David esanguka David banaye naye ali myezi 7 yali ali kuki emyezi gyonna 7 yali akola sente ziwere kiki naye oba okola sente omuntu lwaki oba tomukubira simu omanyi communication yesinga okutta amakati girako bwoti abantu bagirabe gira bwoti tufuneka ate yo ntuufu no sente eno yange yakwambalira ku ssaawa the price abantu bagirabe gira bwoti tesimuka ebyaddala yo tesimuka so eno ya Geoffrey si ya David kugambye byogera byaki si Geoffrey bamita Godfrey yes tutabebamu balina enjawulo Godfrey ne Geoffrey mwebamu fure gigi gomanyi so David emmotoka yaddayo emmotoka bagizaayo kyekirala kye bazzaayo byebyoka bakaweta nakasigaza gye kali eyo naye tekayina lwekitokamuwa bangamba bakansi bakole bangamba nkagire naye nakagabidde oba mukwano gwange nakagabidde so wasigaza empeta kaweta mpeta omanyi byanjawulo kali kaweta eno y'empeta eno mpeta ebyadde kali kaweta ali kaweta naye sike katangira abakyala okuzaala kogamba ako ani mulagamba akaweta akatangira abakyala okuzaala so keeki yo wagirya ebimuli wabisigaza akaweta wakasigaza naye tokambala yali awererezaako kyekirala nakagaba yaterako ne milioni 3 z'amafuta zaddayo ezo tezafuluma na mmotoka zo wazisigaza tezafuluma kitegeeza tezajjako yadde ibweru zasigala mu mmotoka ne bazitwala wayisibwa otya okuteeba omuntu omukyamu ate nga saayisibwa nno bubi nga tonaana bimalayo saayisibwa bubi kuba nateeba mutuufu kati eyajja nga yenyigawo y'ate afuna mukisa ali ku ki David waddamu omuwuliza ate mwagezaki mwali mumaze ebbanga ki ne David ono ayogerwako myezi 4 ng'ate tandabangako naye nga muwuliziganye gwamufunira ku online ye yave yalina eyamuconnectinga kunze waliwo bulooka waliwo azeni gwe yali amanyi ng'ate akola na ku TV bulooka w'abakyala mutegedde oyo mumanyi bulooka w'abakyala mumanyi tomwogera mumanyi oyo bulooka w'abakyala n'ebigambo mumanyi kati oyo mumanyi oyo bulooka w'abakyala yamuwa ennamba yange bandi awo nga ngamba nze David konze nangamba ne mubuuza ani akwadde ennamba yange yo ntegedde n'ayogera oli namwogera nangamba bwati naye oba tomumanyi nkumanyi oyagala kujubisa saawa eno njogera erinnya lye no ndyogere ku mpewo kubingambira eri sikali mbala newaddeyo ndikubewo mwetondere tumuleke mumanyi bulooka w'abakyala oyo kati nolyo baitha n'oyo mukyala nankubira nangamba waliwo omwami agenda okukubira bamuyita gundi ne gundi era mwenna n'aba preparing psychologically n'abateekateeka obwongo kigenda okujja nga tukimanyiko kati nangamba mwami oyo amaze akabanga nga nsaba ennamba yo buli lwakulaba simanya biki bwe bityo
Oze ke bintu byagezaako kuba siri mufumu. Tujagezaako. Sebiseera ebyo buloka w'abakyalo oli wakugambira. Wali oyina mu munywanya ebiseera wali oyina mu ninkini. Nali ndi single. Oh, that's good. Tugende maaso. Nze n'okufuna omuntu ngono afazaali twetadde nze sigattika muntu. Yes. Kati netubeera nga tunyumya. Nangamba Rachel nawulidde ogenda kola video yanyongera kwagala. Mu COVID eyo. Nangamba nawulidde ogenda kola video kwanze. Nanga ngenda kuwezayo bukadde bubiri kwanze ne yanze. Otandise olwo okunoga. Kwebaza. Otandise business etandise okuza amagoba. Mama wange yanaza mukyogere ekyange. Kuba omuntu atakulanga ko ku milioni 2. Nawe inokubanga otudde. Oba oli awo. Kamessage ne katonnyayo. Gasale sibano ate kati kwa basoke baziweereze. Yatekako ne zizijjako. Yatekako ne mitwale emirala 2. Ebiri jijjayo milioni 2. Gwoli nnyo mu byesseeti. Zizijjayo. Zizijjayo kwagirako milioni 2 n'emitwale 2. N'emitwale 2. Nojjayo milioni zo 2. Nesigazaako ne bu airtime. Tugere mu maaso. Monange nga naffe tuteeka mu music nga tutandika kupika luyimba nga tumugamba nga mupika kintu kya music nga yakola Ivan yoyo ate akola ki is a good guy kati then nangamba oluyimba lwawedde ne video ntugimuweereza then nangamba kati wetaaga muka promotion konze twetaaga sikiza yajja ebintu abimanyi era ndo kuba okuwa n'omuyimbi nawe olina okwesiba 10 Sina 2 mwavaawo abayimbi muli ku 10 kati. Olina okujja nawe onywedde kubanga okutandikira ku nviiri okudda wansi byonna biri expensive era bambi mbegayiridde. Abaana aganza abayimbi basibirire entanda. Abaana aganza abayimbi ng'owulira oyagala nnyo omuyimbi omufa mutambulirako owulira akutta yes sooka okole. Tugende mu maaso. Abuulira omugezi. Tabona nnyo. So, ku promotion yaweereza sente. Batuweereza milioni 3. Tuli mu milioni 5. Nitandika okukola promotion y'oluyimba. Ye tannaba kusembera. Aweereza sente okuva eri bwe zijja. Aweereza sente lwakuba yasukka wano yayogera ebigambo ebiyitirivu kati nga omayo omuntu aba yakuweerezaako sente si kirungi kumuyisa amaaso. Nengamba ngejayogedde simakamu buli simampereza kamu kitundu buli wiiki zitali yalimba ezo zo yalimba Yesu diyamuko Yesu mamuko nero omuntu omuleka nero yampereza wonna omugatte olowooza David ono wamujjamu sente mmeka if you remember very well 12 wonna omugatte mu bbanga lya myezi 4 anafuuyira wa okulekera communicatinga okuweza emyezi omusa bbanga lyawera nnyo bandi ku show twalina kashoke tukalina ka birthday okugundi kulandista emakindi bangamba sawuna yawo nnungi nnyo ne steam mbu birungi nnyo bibakola ensusu sigenda mu ebyo kati nenkola netuli awo ne ka birthday kalina ka Rachel she is my friend era naye muntu wamwe mamuna mawulire mumanyi then nanga mumanyi naye neyogerezaako amaye byammweze siri enyuma byange angandi muno omumanye bangandi ana atajjamu geno yagimugamba gano ajjamu gano magego gano tugenda mu maaso kati omwami yankubira nga mayibaganyo video call nga mugamba nkyali kupata sinana kuyimba tukyanyumirwa nga ffe naye naba nzeeka tujja kwasaganya wagana video call yes nemukwata audio then nayomba message zaali mpitirivu nnyo ezaali ziyomba oli mbwenzi ensonga kyoganya kwata video obeera nga toli mu muudu I know nima ebintu ebimu nga ate muudu y'abakyala muwaso okubakubira ku video call efa mangu oba lwaki nze simanyi lwaki nze nawe mukyala wange ntera omukubira essimu ayibulaye okubira ku video call muudu neeviirawo naye wano ku audio muudu eba kalaso naye ku video gona atubulira nali njagala nnyo naye nali mu bantu nga
tuli ku bintu birala nnyo ndi bize era namunyonyola bulungi ne mugamba kantukeeka then tujja kubanga omuntu womanyira nti ayenze ng'asuzeeyo obanga gusawa mukaaga eyo 8 takutta essimu yo nena muganze katuve ku pate then nja kuddeka nkola ki teyabiwuliriza ndasanga message nga mpitiriva ate nze saagala kufukamira nnyo ebyo bintu byakufukamira ebyo tebikyetaagisa nnyo naddala omulembe guno bintu byakusaayisa maaso kunyizanyiza ebyo nzikanya naawe kagumize ebyoddala nno by the way waliwo ebintu yes respect weebeerawo biki naye okwetoziira ennyo so kati nemugamba kyabadde bwekiti ne bwekityo mwe muntu wogezaako okumunyonya ekyo kyola nakinyonyolera wiiki namba nga muli ku ekyo nga ndi mukunnyonnyola ngeri gye nabadde ku pate nenvaayo ne musindikira ne buvidiyo bwe bankutte nga nnyimba nemugamba n'engoye ze nabadde muga n'enviirizo ezo ngasigala nozamule abantu abamu nga baagala bakuyomba konze kale kati ku bibiri ansooke nkoleko kimu nkuwe time kati bwe yalaba nga muwadde time n'alowooza nja kudda nfukamire eno obudde bugenda kulwa ssente ze yampa butambula obudde butambula okitegeera kati time netuuka nga naye nga mbulookinze yakublocking yes nga oweereza ka message katiiki aka ogenda okutwala ku kifaananyi kye nga tekuli okwabeeranga ekifaananyi nkwata nayinza omayimbeera ne line byate ne whatsapp biri musimu era ng'omugezi bwabeera kampala kuyiiya n'ogijja muno n'ogisevinga muno ogenda okumulaba ng'omulaba yenna nga kwali alina online ate amanya mpita RECHEAL NAMIIRO ati kankulageko ab'emmamba etufaanana ffe balala okusinga mu nsi muno batera okuŋŋamba nange naye ngikwata bulungi nange nenga akati eno kamblocking neeno n'omusiiringa nemuta n'ennamba nenjijjamu mu simu yange kati mba ndi awo ate aleese obulabo ate biki wako ebimu byasukka obungi ebimu byasukka ebigambo ate nga ali mu nsi ki ali London ng'abantu b'e London awo baŋŋamba bugambi sijja kwekomitinga naye ng'abantu b'e London abo tebalina mulamwa baŋŋamba naye simanyi sijja kulimba naye kati nze okwagala omuntu gwe sinnaba kulabako ekyalaamu togenda kukiddamu oba sina kukiddamu sijja nakuddamu kukikola wakimaze ekyo kyaggwa David ono emiliyoni 12 ze walya ye yasigaza ki ng'ekijjukizo era buli saa tandaba ku TV kweyakoma nene sente nazikolamu omulamwa kubanga twakolamu vidiyo vidiyo yazifuniramuwa nze simanyi kati gweyaga gavumenti ki David wamusinkanako physically ate akomwangawo eno n'okutuusa olwaleero jjukira n'ebyo birabo yali abireese buleesi nga wensiima ndowooza akomewo akola ebyo naye ate baŋŋamba yali musajja mufumbo kati sibitegeera byaliwo ebityo ani yakugamba oyo era yakuwa bwino ki omanyi abantu baagala okutabula abantu abali awamu oli muntu wo ate oli aliri mbu mufumbo naye ne waaba mufumbo ebyo twabimala twasigaza mukwano lwakuba siina nnamba ye mube kubanga tewaaliwo mbeera egootanye n'okizuula nti mufumbo along the walikoze otya nga tewaliwo nti ayombye mufunye obutakkanya ate kati omuntu gwogamba nti tayeri talina kyankoze okuba omufumbo si kibi nange nsobola okuba nga ndi mufumbo abantu bakoze oloma muvuga fayiro ki eyo abantu bakoze ebintu mu nsi muno lwakuba ekyo kye bayita okubyanza nti bantu tebalina stage bano balubyanza mbiwulira nnyo olulimi olwo bwa taxi ne boda oyo yabeera lubyanza oba aba nambaleesi kati awo abaaki lubyanza nambaleesi lubyanza gyeki oyo omuntu atalina stage deda mani nkuwa example nti singa tukizuula nti mufumbo ng'ate ayagala kuwasa RECHEAL NAMIIRO ebyabasajja babikola era byemusiibako twabalekera emirimu bye basiibako nawe kwoli toli musajja twabawe mukyala wange akubanza ayinza n'okunjasa omutwe mukole byonna bye mwagala nze nzire ewaka ne baŋŋamba ggulawo essimu baani abakukubidde ne ntalika kunnyonnyola omu ku omu ono nga mwogedde eddakiika 20 mubadde ku kyekyo
kati nze nsobola okukola ensobi eyo nti mpase bali bayinza okunjasa omutwe nange sikola nsobi bayinza okunkubira obangemerawo nga bukyali simu yange ngeri bize nina okunnyonnyola nange owange gwe nina kati musajja ayina ebbuba nze mukazi wange ayinza okunkuba era nemba nekozeeko bwe neekolako bwenti kuba manyi mbeera nnyo ku nakyo kati bwe neekolako bwenti ambuuza olagawa kyekidde kati era newandamugee ngenda ku interview nja kukubira akafaananyi nja kakuweereza luddawa waffe emunyonyo owaaye David teri nti wadde oba kinti oba kinti oba kinti oba ki teri wadde nti oba ki David ebintu bye yabizaayo era yali munyiivu nga y'omuntu naye jjukira nze naye sirina simu ye nga sikyalina namba ye ya simu David ono mundabika alabika atya yakuliridde atudde nokuba akuliridde naate kati nze NAMIIRO neetaaga omuntu kale nga nsingako emyaka nga 10 David yali akusingako emeka kimanyi nti yali mukulu emyaka nga 2 oba 15 gye yali akusinga mundabika wano yali alabika atya si mubi bwe bano abeefaako aba omuntu nga yeefaako kati oli ne Godfrey sorry ali atya Godfrey gyali mulungi yajjira mu season ki ey'emyezi 7 ono weyeemamaliza n'amantaala era waliwo okubeera ng'obadde n'abasajja bakwana bangi naye n'ogamba kati kanondo ono ontegeera kati mu eyo period gye nali singo nga twawukanye ne David oba kale nga tetukyayogera abasajja bantuukirira baali bangi nnyo nga bano bakola mirimu ki basajja kika ki abantu nno nga bakolamu yadde tebeeraga nga asobola okubeezaawo ekikulu si kyakubeera na ssente si kyakubeera nti oli akola mulimu class ki bacorporate bakopere bano nswenzu makooti basajja eri muntu asinga bamakooti bufere bangamba nange ndi abamakooti abafere mbwate tebabaamu na ssente ati gwe tonnamanya bantu bangamba babeera bulasi babeera la stapiyo nnyo kooti mulaba edduka sikolagana muntu ayambala kooti bangamba babeera babulasi nnyo byaddala tebalina naawe nze namukwano gwange awo yanga nangamba bwe totawaana yanga totawaana nangamba babeera bulasi buli kiseera mbamanyi nga mikwano gyange kubanga mbalina babeera bulasi yes mikwano gyange babeera kale babeeramuuko naye baperereza nnyo nze ndabye ku mikwano gyange babaperereza nnyo kasajja n'akamotoka bakeyazisoba ki omuntu ng'onaamwagala sooka omusitadinge bulungi bangamba ne Microsoft Word wano mbw abeeramu bumungi mbu wano Microsoft Word yali mukwano gwo muwala yakunyuma muwala sha zenyumya n'abawala naawe be bambuusa ensi ena yanga nagamba nti wano babeera naye nti wano okugira ku dduso gira wano buli kiseera bagamba wait kakkana rate ya dola egudde erinye banyonyola nnyo rate ya dola neibula ani gwolabisa nakowa abantu omuntu ayambala casual anyumira nnyo okusinga omuntu eyefuula kyatali omanyi obulamu bunyuma ku livinga byaddala zabantu abamu banewuunyako ekintu kimu nze ndi free nga bwondaba nga bwonsanze oba ndiriddawo bandiwuba era oli ayinza n'okugaa NAMIIRO lwaki teweeyisa nga basirebwa abalala ko nze nina kweyisa ntya ayino ffe tukulira mu maka ga njawulo buli omu by the way oyinza okusanga omuntu nga yetabuuza tebimukwatako nga takitwala bayitako naye nga bafuna ekizibu balina okusooka okumuyamba kubanga omuliraano gwokya bbiri kitegeera so bantu tulina empisa zaffe za njawulo nnyo njagala tutunuulire olwaleero luno osuubira ogenda kusetolingira ku bbanga ki era osuubira ddi okusetolinga era time yakyo wenabe tusomayo buli lwokako ekintu olusi kigaana bangi muno munsi teri atayagala ssente teri atayagala bufumbo taliyeera teri atayagala kuzaala
teri atayagala maka malungi naye time yabyo oluusi batannaba kutuuka omanyi lwaki nedda nze nga nze time yakyo etannaba naye nze NAMIIRO natuusa dda natuusa dda kuba neetaaga okuzaala ku mwana neetaaga okumanya bangi nnyo banyumya bananga obufumbo si bwangu simanya si bwangu naye nga babeerayo bangi bawangaalirayo yes kakitegeeza nti singa ofuna oyo gwokwatagana naye ne mwetegeera musobola okubeezaawo amaka gammwe ne muzaala abaana nze am ready just lwakuba nti time yakyo tennaba naye ng'omuntu omutuufu okusetulinga naye ye waamulabye mutima gwange mbeeraawo ne ŋŋamba nti waali naye nga tekinnaba kubeera official kale extra digest mugobansonga tuli ne Rachel NAMIIRO lwaki abatutumufu babuukabuuka mu relationships according to yo okutegeerakwo ekitone nnyo byomaze mu industry serebu n'omuntu wa bulijjo lwaki abaserebu abakyala tebasetolinga mukulaba okukwo vyuyo nga kyeninza okuteebereza ekibaawula nti omukyala wafumbirwa omusajja nga si serebu jjukira omukyala aba serebu kati aleka kali ako okuba nti yandiwadde omwami w'ekitiibwa ng'ebya bulijjo oba n'agamba nti ngeri gye ndi serebu bino kambikomye eri ku byange ebyokuyimba ebyo gye bikoma ebweru kati wemba ntuuse mu maka gange oba ewaka nina kubeera NAMIIRO Rachel jjukire baaba mpita Rachel NAMIIRO oyo aba mulala ye wa stage kati ewaka nina kukozesa linnya liba mpita NAMIIRO Rachel ontegedde awo wava obuzibu yes awo wokka ewava obuzibu nti omwami we ogenda mulengeza kuba kati gwe olabanga gwamufudde ate ekyamaanyi kuba bamutegedde nti kati Ibra yebba wa NAMIIRO kuba NAMIIRO yeeraba wamaki wamaanyi ayinza n'okuba nga yasinga kasente ewaka olutalo omugagga wange oli yampanga kasente ali kuki mukwano gwange gyali nze nga abagagga tofe namikono omusajja nga yampa sente newe mukubira wane essimu ayinza n'okugamba Ibula wange erinnya lyakyuka ye Jofule baali bamuyita Chance mukwano gwange teri byalaavu just yatambula yanvugangako nga yampa sente omwami bannange notabeera una kyomukolera kyanjawulo okutunulira byakola byonna nedda yali musajja mufumbo alina mukyala we nga talina ne mukyala we omulala yali musajja musiraamu baba bana nno baba bana nendooza ng'akyanoonya abalala teyaliwo musajja yatuwa ssente oyo bonna era akyatuwa is my friend teri wadde tolina nawootuka nogaa nti waika tolina nawogamba nti komukwatirweko ekisa atukomode kubanga nzize nzijukira nze nalya nnyingi gwatalina kyajjako olwo gwe ate nze nzijjako ki omwana yatuwa ssente yatuwa ssente kuba yali faani wange nga njagala okamala wasembedde okwogera naye kwosa munaku nga nnyawo yankubiddeko bampa essimu tuwa ku ssimu awo owaaye leeta essimu akubira omugagga naawe ate mukuwa mukwano gwange talina tabbo era mukuwa mugeba ndiwano ne Ibula gwewawa ssente n'afa ebyaddala omusajja teri nti tewe nti biki teri byakwagala bambi nirwaki omusajja oyo omusajja omugogofu omusajja omusiraamu omusajja alina esseete atalina musota muno mu nsawulo buli akwagala mbwalinga osobola okubeera nno ne mukwano gwo ng'akwagala bwagazi ng'omuntu kati oyo yali faani wange nga njagala nnyo nga Rachel NAMIIRO era naye yansupportinga nga bambi era nga tambula n'oyo Ivan ne tugendayo naffe nga tumutwala ewala eyo yonna bambi ng'oluusi atuvuga lwaba alina obudde ng'atuvuga n'atutwala okitegeera katumukubireko wano mugambe nze njagala sente ngenda mukuwa mubuuzeeko oba akyalina sente nnyingi nga luli zeeyongera namu zimugwako agenda kunaaba omwana alina sente oyo ya rabbi Ibula teri wadde subhanallah naye abasajja abaddala bakyaliyo gye bali bangi nnyo gye bali nga oli aba mukwano gwe ebyaddala kweri andabe olunyumya nga yo weeyitamu
oyo mwana yakutegeera teriko naye ng'oyo yakutegeera oba kati kambuuze lwekyo abantu abaagala kumanya ebintu bino byonna owulira otya okuba ng'oli mu mawulire in a negative or bad way owulira otya at the end of the day nasiina kibi kyekyo case in point olugoye lwagwanga oli ku stage ng'oyimba ekyo kyo kyannuma kubanga si ekyali ekigendererwa jjukira famire ye kubuuza abantu abakulinaanye munanagane ddala ate awo kiki ekyagize era ne manager bambi yanneetondera kuba twamala okwepimisa olugoye olwo tetwaddamu nze teyanzizaayo mbw ate jangu tukole bweti ne bweti twalwepimisa kangeze wiiki namba mukyala ne tumuwa time n'atungisa oluki olugoye so kati we twatuuka n'abireeta direct eri era engoye nazambalira eri busaabala. So that was the first incident, then the second incident yene ebadde mu mawulire. Yeah, obikuyisa bitya omukulu akubye ogira omuleka tujja mufuna akyalina sente nga luli akyalina sente. Very good. Abo betwetaaga nabo tatalina sente bagira batulekamu tatalina sente mugira mutulekamu. So ebintu ebikuyisa bitya? Si bulungi lwakuba nti teri kijja nga tekirina kigendererwa ate teri kituukawo nga tekirina nsonga ate ebintu ebimu obikwasa Katonda n'obireka webityo. So currently oli kuki? Saawa eno tuli ku music. Olina project empya? Yes, baluyita Temunyanula gye oli ku YouTube. Buli yeetaaze RECHEAL NAMIIRO genda muteka mutesi RECHEAL NAMIIRO oba onfuna bulungi TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, RECHEAL NAMIIRO. That is very good. Akayimba n'obango kafuna. Business eri gye ndabye wali Geoffrey agirimu. Godfrey agirimu. Ago maanyi gange. Temuli mu musajja wadde. Netaaga n'okutereeza alo gye njaga okuteeka amasa byange ng'omuntu. Sina nsonga lwaki abasajja mbateeka mu business. Godfrey yajja n'ankuba ki? Geoffrey yajja n'ankuba ki? Lwaki tumunyumyako tumuleke. Okwawukanako ku blood wange David. Yajja n'ankuba ki? By the David woba olaba interview eno look for me. Era mufunira omukyala. Funire. Njamufunira. Tiisa. Sitiisa. Ngera mufunira omukyala. Sindi ndi kumunaazaako nnaku just. Anjala okuba yafuna ddango. Oga milioni 10 omuntu we London milioni 10 na mmeka? Zali 12. Wonna omugatte. Nteeka omufunira omwana. Anamuzaalira ku mwana. Kulya sente. Ate omuzza kubiri. Ogenda kumuzza ku byange. Kakati Rachel Asling atunzika abantu abagala kumanya what has been your biggest achievement in dating men? Yeah. Kiki wenyumiriza mu basajja? Lwaki mbenyumiriza bankoledde kaki? Tewali kyogamba. Nze sina na basajja bayitirivu. Totyoboola basajja booti oli kumpewo maama. Tewali kye bankoledde. Sina nsonga lwaki batemba tyoboola. Njogera mazima. You're asking. So toyina kye wenyumiriza mu basajja? Ate mbenyumiriza. Weevuma ki mu kudeetinga abasajja? Sibayina bali awo bangi. Abatono abo tutunulirira abatono. Toli nnyo mu bangi. Oli mu bantu nga 10-15 b'otambudde nnyo. Naye situukayo. Oli mu bameka? Ndi mu musajja wange ogwo. Simenya akatebe kammwe. Kuba byoyogera nyinza okukapasula nenkakutula sepulingi ne yingini. Okay, what has been your biggest challenge in dating? Abantu abasinga otuba datinga bajja bagamba batuufu. Ontegeera. Bali gye biggwera nga si batuufu. Olw'ensonga nti buli omu aba akwana ajja n'enkuba mpya weba twenyeza okukyogera. Yeah, of course, yeah. Eba nkuba mpya. Ono najja kati nayo we South Africa yankubidde essimu. Mukwano gange. Nankubya nanga Rachel nakulabako ng'oyimba egindi era twemeetinga simane tweyagala. Bayaye. Nsooka ne mugamba gwoyogera naye y'omumanyi oba tomumanyi. Erinnya saalitegeera ku olwo kubanga tweyagala byali bya ddakiika n'ogenda n'engenda n'enkuwayo serezena ne mugamba twali luddawa.
awo nangamba natete anti nenoonya ekifo natete mweninza okwebaka nekimbula yagamba mwali mu hoteri natete nangamba ate nalina omwana kweganga si yenze gwayogerako bambi okitegeera lwakuba nti ayinza okuba erinnya lyo yalitegeera bukusu eryange kuba nze wena mukwatidde kugamba nti ate mwana emugamba nze nga sinazaala ku mwana nangamba te wali obeera nateeta ate nova sibeerangako kusaidiza eyo banze nasokera kubeera muzeeyi lutaaya wali eryebwa ekyebusaabala kati nemugamba mulimu ebintu ebimukale omuntu nga mulimu abatwekubako obwekubi namba beera baagala kwesomero gye bawanga bantu bajja nnyo nga buli omu alina ebigendo so wagenza otunulamu nga woteeri z'ogenzeemu ng'enatete teri ate sina woteeri zengenzeemu ze sigenda mu woteeri okugyako okulya n'okunywa ogenda wa okulya n'okunywa woteeri nzitambuddemu okulya n'okunywa ebyo bingi nnyo bw'oba wakukyusa ku bulamu obwaki nze mbeera ku mazzi nekyakalira nengenda ku biici yange awo olina biici nebanage ezo zonna ntuuyozo ngendeyo nempumulamu ng'omuntu bannayuganda abatulaba gwe tuli naye bamuyise RECHEAL NAMIIRO naye okutambula kulaba kudda kunyumya bino naali bijjeewa kaakati tugenda kubanga tukuta njagala kutumira Ivan manager wo kutumiddeko nnyonnyonnyo njagala kutumira abafanzi ba RECHEAL NAMIIRO mu Uganda ne mitala wa mayanju ba across overseas njagala kubatumirako abamugoberera abamusupporting abasubscribing to her music and other platforms of course njagala kwebaza obudde bo n'okunyumyamuko naffe here and there. It has been great having you on the set netuwayamuko nawe mpola mpola mukipinge nga musubscribing to her channel mumufollowing ku Facebook Instagram TikTok and wherever mumusupporting our very own obutakanya bwo ne Karo Nantongo mwabigonjola netuli ku bintu birala nnyo naawe ne Karo Nantongo ngamba nsegenda ku kintu kirala tunabeera ku ebyo byaggwa obutakanya bwaggwa nze siminaako buzibu simanyi omuwuliza ng'abantu bemukola omulimu gwe gumu ate tunafuna mukisa gwesanga wantu ate siina namba ye kale thank you so much Ibrahim Mukasa gemanya gange kulwa Sankago Shipping Company abasabaze mali okuva China paka Mombasa ne kulwa Dynafarm abaina food supplements ezakabi fertilizers ezakabi atenga baina ebizige ebyakabi ebyabami n'abakyala atenga bakola health consultation ne nutrition consultation ne Roast Coffee Academy nga kotene Al Meridian Ventures tetugenda kubanga tusukkawo njala kwebaza Idris Daniel Keith Anthony Ibrahim Mukasage manya gange mbagaliza birungi byerere omukama katonda abakume. It has been great. See you next time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumiro mwamiwo nine namba jenga baba nange yaki bwaji kuba banfuna bulungi naddala mikolo music yes okay so me number it is 0700 78 94 92 0700 78 94 92 baba mfuna bulungi. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah abankumire mwenna abawiche musingo okwagala. Ibrahim Mukasa gemanya gankulwa extra digest mugoba nsonga. I sign out. Blessings. See you next time.